Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njagala omukulu gwe bayita Magogo ne mukyala we girlfriend Anita Amongi Mbereko ne Ruth Achenge mubere ku video eno. Asembayo ajja kubeera wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Sano gamulengejja njala ku video eno. Omukulu njagala ne munne kiwale mubera ku video eno. Meja Musazi n'abala mu mbere ku video abantu b'emmengo mwenna abalange n'abambeje bwe mujala bere ku video eno kuba na information njero balaga mugifune kuba sagala bali manyama muri ku mipiira manyi wa recap ya zem tugende maaso bamutagingira abantu abo kiba kitegeeza nti tugenda gena maaso ne program nga bwe ino okubeera. All right, ntandikiddewa kuba sinabo wa Kaloozo sinabo wa Kigula Luggi naye nga sinagende yonna njala soka bategeeza nti ebbanga limaze nga mpumudde bambi manyi bakosezza nnyo okumatizibadde ku media naye njala mukimanyire era njala kibasaba era ndowooza kansooke nkole ekintu kino wammanga mumpemu eddakiika emu wano none kansooke ekyo kankireke. Okay, ndoza katandike. Okusookera ddala bannayuganda mwenna njala basaba ekigambo kimu nti ekintu kye bayita media si kyangu kyekisooka okufulumya information si kyangu. Abasomye ebyefa bya America omanyi media lwe yagenda against White House ebyalo omu abimanya kati butona njala bagamba nti bwenzijja ku social media kuno ddala ku bwenyi bw'ekitabo nembawa information ya ssaawa emu n'ekitundu nga teri TV mu Uganda esobola kukola mawulire ga ddakiika 3 mwandibadde mu kyewuunya amawulire gyengajja n'obungi bw'eddakiika zembawa kubanga ne TV mu Uganda zikola eddakiika 10 ekinene eddakiika 15 amawulire ne gaggwako naye nkola video ya ssaawa emu n'ekitundu nenjireka ku bwenyi bw'ekitabo nenjijjoko nenjiteeka ku YouTube nenjagala mugirabe ku YouTube abatasobodde kufuna abatalina YouTube abatalina Facebook abatasobola kugira ku Facebook kubanga Facebook bagikwatamu. Kino kiba kitegeeza newe mba mmaze wiki nga sijja information gyembamba wadde ebyomala kubanga ebyo batenetuukawo njala kubebaza abaddamu ne bareviewinga video ezo ne bajja information ebefulumye ku media mu Kampala nga bagifulumiza after nga mazo jogera mwebale kujjukanya bantu mwebale kujjukanya bannayuganda basinga obungi bwawulira olwero video eno taddamu kumanya kikigenda maaso so nga ate information ngikoledde essaawa emu n'ekitundu ye agirabako eddakiika 3-5 n'akivaako. Video egenda okutandika nti etandike ye nga bivuddeko dda sinjala basaba bwe mba ntadde video ku YouTube nga tolina Facebook account genda owulize information yonna ne bw'ogirabira eddakiika 5 lunaku ojja kubanga osobodde okufuna information yonna nga bw'oli naye okujja buli lunaku ekyo tekisoboka kubanga information gyenjijja wala nga mugimanyi so njala bategeeza nti information mugitwala obudde mugirabe mugyetegereze dani okugamba nti nga tetukulaba gunte tukulaba nedda bambi ntwala obudde ofuna information kebere TV teri kuwa information ya sayo mwene kitundu bakuwa dakika 15 ku 10 kinene nnyo yensonga lwaki nti mbatera videos zino ku YouTube muzirabe musubscribe nga musobola okulaba videos zino kubanga kweziri information egenda yo gemu tennatuukawo egende tuuka obutuusi ndozo njala mu kitegeere YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo oteeka mu nyero mbuye Fred ejja kujja subscribe information kweri ne bamaze wiki sikola information gyemba nkuwadde ebegenda kutwala mwezi mulamba ekyo njala mu kiyige kati njala tandika video sagala barwisa njala tandika n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo kano njala kagendere bannayuganda mwenna naddala abali mu diaspora n'abasuubira okujja mu diaspora. Ngenda basaba n'obuwombeefu kuba sitera nnyo basaba embeera nga bweri eyakafandali mu Uganda njala twebereremu tusooke tuzze ku bbali obukyayi n'obutayagaliza tubuze ebbali newankubadde nti bannayuganda oba tuga nti gwonyegere ali kusambya enjogera ntuufu nnyo naye ate tujjukire nti buli kirungi kyokulira ku nsi okifunamu byansusso mu ggulu yensonga lwaki tugamba nti buli muntu obanga afudde tumwogerako birungi byokka tumwogerako bibi. Njala basaba mwenna abakyala n'abaami abali mu diaspora newankubadde mwakoowa ebikolwa ebyabakolebwako bannayuganda bannammwe mu myaka gye bwayitako ennyo abajja mu diaspora mbasaba ekyo ekyaliwo kiggwe oba kiyitewo tuddemu enkola yaffe ey'okuyamba bannayuganda bonna ababaze mu diaspora. Oli atuuse talina muntu amulisiivinga tekina kikujjako muntu mulisiivinga tekina kikujjako muntu mubeererawo tekina kikujjako muntu munoonyeza mulimu oba mubeererawo ebbanga embeera mugira mu Uganda si nnungi. Oli azze Middle East tomufera
oliaze mu Europe tomufera oliaze mu America tomufera mulabire kakabanga kono omulabirira nenga yo Katonda ajja kuba kusimira ensonga gwo koze eki ogukoze tojja kuba nti oliaza amenza Katonda njala tojjimu omutima omubi newankubadde nti abantu si balungi bakudingana ko nenjagala basaba buli muntu ajja mu diaspora ng'okujjako nga si mubi babimwanirize kubanga buli muntu abavuddeyo nga akoze eki ebintu muwononeseko bwetwogerera abantu batunda mayumba gaabwe okujja mu Bulaaya bwetwogerera abantu batunda bintu byebikola okujja mu Bulaaya kati omuntu ajja mu Bulaaya ne mutamuyamba babifiba kibi njala basaba bobanga mwanyiiga mulekerawo munyiguluke muyamba abantu abo newankubadde mubayamba mwerekera mu lw'ensonga nti si buli muntu tyogera muyamba ajjukire kichwa muyamba ate toyamba muntu kujjukira yamba ku lwa Katonda kubanga ffenna Katonda yatubeza atuwadde obulamu toyamba nti muntu agenda kujjukira bagenda kuddisa no yamba ku lwa Katonda ffenna gwe tusinza so ngenda kibasaba mwena bali mu diaspora oba oli Middle East oba oli mu Asia oba oli please yamba ku lwa Katonda kino kikolola okuba nti olina erinnya lyakutumbwa n'obatizibwa n'ofuka omuntu wa bulijjo yamba omuntu oyo naze mu diaspora mu ngeri yonna esoboka tofaayo ku biki byagenda kukola gwekola ku lwa Katonda kubanga gwokerogera ku ssande okusinza nawe wantwala nogera omusinza kikole ku lwa Katonda embeera si nnungi naye ettima bbi nnyo n'obutayagaliza bungi nnyo bw'oyagaliza munno nawe ofuna bingi buli lwogaba nawe ofuna bingi bwobanga togaba nga toyagaliza kitegeeza nawe ogenda kufa ngera toyagaliziddwa era nga tofunye so nojala bebaza mwenna bakola omulimu guno mubali nnyo mubalira ddala so muve ku bigabo by'abantu muyambe abantu Uganda eri bubi so omuntu yena adduse mu Uganda kiba kitegeeza nti embeera gy'avudde tebadde nnungi kekabadde akaloozo kaalero buli muntu yenna katwale kakulu nnyo then tugende ku Kigula Lodge. Alright, ngenze ku Kigula Lodge kyalero ekigula Lodge kyalero nno kigira kusinziira ku bintu ebigenda ku maaso mu Uganda naddala ku mitimbagano wepo ne TV radio stations egiri mu Uganda. Njala mukimanye nti abasoma ebyafaayo bya Amerika wakati w'ennyumba eyo enjeru ne bannamawulire tebyali birungi nnyo era ne mu Amerika gye mulaba eno temulowooza nti era amawulire gayina kyetuyita eddembe okwogera buli kigagala wasooka kubalukawo olutalo v'omwange wakati w'ennyumba enjeru wepo n'ebitongole by'amawulire ebyenjawulo byafulumyanga okuva mu White House naye oluvannyuma bagera mu kkooti mu myaka gya wakati w'1920 ne 1930 wabalukawo olutalo lw'amaanyi nnyo ekyatuusa empapula zino oba kampuni ezimu z'amawulire zitwala mu mbuga z'amateeka naye era byagenda okukakkana ng'abalamuzi baga nti bannamawulire balina eddembe okufuluma kye baagala singa namwe bamukoze ebintu nga tebigendera ku mateeka buti mwajjala obbaga mu Uganda nti mu Uganda essaawa zino yo seeri yakwata media n'agezza naye bannayuganda bali mu Uganda mutusobedde temutegererako ddala n'akayimba kena positiza olunaku lwajjo ng'omulasita w'omuganda waffe ayimba nti ffenna tuli basiru abalonda tuli basiru be balonda bakusiru abakulembeze basiru n'abantu basiru akayimba akabamu akafunyemu amakulu mangi nnyo naye ate amakulu gaako matuufu olw'ensonga nti tulemeddwa okumanya naffe kennyini abali ku ludda oluvuganya tulemeddwa okumanya musajja Museveni yaani akola atya emirimu gye nazzi kuno njala mmanye ekintu kye bayita media ewatali media tewali bulamu bwa muntu kutegeera kigenda mu maaso mu nsi kitandika kitya ekintu ekiyitibwa media nkiddamu kiyamba abo abanyigirizibwa so tekiyamba abanyigiriza kyovula nti abanyigiriza balwanyisa nnyo media nkiddamu ekigambo kye bayita media oba information eyamba nnyo abantu abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwe omuntu anyigirizibwa olina okumakinga sure oba okufuba okulanga ofuna information entuufu gy'otagenda kujjamu abo abanyigiriza mmwe yensonga lwaki tuga nti amawulire gayamba abo abantu abanyigirizibwa Museveni talina kyetaaza amawulire abali mu gavumenti balina kyetaaza amawulire ate okujjako okulwanyisa amawulire ago butafuna information efa mu gavumenti so kati gwalimu ali wa gavumenti ng'onyigirizibwa gwe weetaaga media era gwe weetaaga information kanjala mutwala information ng'ekintu ekikulu olw'ensonga nti buli ofuna information otegeera okumanya n'okutegeera kyekigenda mu maaso mu ggwanga yensonga lwaki gavumenti erwanyisa nnyo social media eveeko kuba teyagala mutegeere nkiddamu Museveni tayagala information tayagala media no era nammwe abali mu gavumenti baagala media tebagala information abajagala mu bantu abanyigirizibwa kyova tuga nti media eyamba abo abali mu kunyigirizibwa kati fe abajja nti bawa information mu banyigirizibwa ate ne mwesuddeyo gwanagga bamba mutumalamu amaanyi yensonga lwaki omuntu naye abantu betuyamba betulwanirira babadde ki okuba buli ebintu bino nga tebabitegeera kino kisinzidde ku ki
njala kusaba mulanga obanjala ku mulango takungula eri mwenna abakyukakyuka muve ku TV za Uganda muve ku media za Uganda radio station njala bore ku kyokulabirako najjo ne bagamba nti TV zonna ezikwatagana nti za Museveni jaziteekako abantu be nga bo bongo babulika mu zaalyo okujja okufuuka abannamawulire nga jja nayogera ekigambo kyalera nga kya buswavu oba kya busiru n'akyogera ku TV nawabulira abantu abamu abali ku mulimu ogwo njagala okutegeeza abantu ba National Unity Platform abakulembeze n'aba People Power omuntu yenna anaafuna obuzibu ng'ogenze ku New Vision Company ku TV zaayo oba ofunyeyo katwa it's up to you oba kubya katayimbo it's up to you siri kupostinga siri kwogerako omuntu yenna ng'ogenze ku Natasha Broadcasting Service ne bakuwerayo katwa oba kubya katayimbo mu kkubo ng'okomawo siri kusaasira dde okupostinga it's up to you omuntu yenna agenda ku Baba TV ne bakuwerayo katayimbo balakuwa obutwa it's up to you mweke nyini mulinga abayambako nakyemalira okusigala nga alwanyisa entalo n'okufuna media ng'emwogerako mulina platform zammwe musobola okwogera muve ku TV mulaba TV zenyini eziri mu Bulange Mmengo zemuga nti za Buganda si za Buganda omusajja ono kati Muganda ngi media sereko sebuli ba siasa buli mwaka bukyanga atandika program eyo ng'okujjako abantu abazinga bafa ne abantu ba panelist abantu abaera ku program ye bebo buli mwaka abaerako tebavaako weewuunya bano bakola mulimu ki lwaki tayita bantu bala balina ndowooza ndala kyenjagala okulaga buli eva ayita abantu ba panelist be bambe okujja ng'oli yafudde nawe ati yafudde ye omulimu gwe bamuteeka okuleeta bantu ono nono boyina okuleeta basigale tubaleeta kubanga akimanyi nti bano bagenda okussawo embeera Museveni gyayagala tebasobola kuyita Kyagulanyi ku mukutu gwo kubanga ajja bablasting abulire kituufu kati ayina kuyita zino enkwayaajo ezirina okwogera ebyo Museveni byagala okulya ku media so mugule amaaso era mutegeere yenna anaafuna akata oba kulya katayimba ng'ova ku TV ku radio mugenda kitegeera teri agenda kuddamu basaasira muyigo the moment mugenda ku TV ezo muba muwa Museveni maanyi temuzigendako mudde ku media zammwe muleki zinaakola so kati kyembagambye mutegere kye bayita media yensonga lwaki Museveni alwanya nnyo social media olw'ensonga akimanyi nti bulungi nnyo information kasita efuluma libabwa ddene nnyo eri gavumenti ye so yensonga lwaki alwana media n'agigulira abasajja abasiro bagibeerako n'agigulira abakazi abasiro bagibeerako okulwanyisa ekyo ekiyitibwa information so nakyo nkibagambye mukitegere bulungi nnyo mumanye amakulu ga media yateekebwawo kuyamba abo abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwazanyisa information gyekuwa no ebisigadde ojja kyeddiramu kubanga nze sina buzibu information bagifulumiza n'engenda ku kirala ekyo nno nkimaliriza ngenze ku kirala nga nfundikira ekigulalogi nakino era kiri ku media kiri ku information ensonga lwaki ensi zonna ziteeka bitongole ebiketta yina ensonga ebitongole bino ebiketta bye birina omulimu gw'okukuŋŋaanya information yonna ng'alimu kakica yenna ne basengejja kakica oyo ne bajjamu ebigasa gavumenti eyo eri mu buyinza naye tukibagamba ne tujja ne tubaga ebigambo ne mubikka amaaso n'amatu ne mukomekkereza nga mufunye ebizibu kati ye nga ayagala okusigala mu bukulembeze information aba ajagala ogiwulira era kuno kwe bali kanjala kugamba ekiteekesa ebitongole kwe kuŋŋanya kasasiro yenna wa information ne bamuleta bamuteeka ku CMI ne bamuteeka ku ISO ne bamuteeka ku ESO ne ku CID ekibuli ne batandika okulonda kasasiro wa information ne bajjamu information ne bafuna information entuufu ne bagikozesa kye baagala kati gwe otujja tukuwa information ne weesulayo gwa naggamba noga propaganda it's up to you we don't care about you but the moment you get a problem you understand what we've been telling you that is the truth so mwegendereze nnyo nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba temumanyi basajja bano kiki tubakoze naddame kiki tubakozeeko mu kufuluma information yenu njala bategeeza nti ekibantu kye bayita intelligence oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti intelligence kintu kikulu nnyo bw'owuliza information gitwale ng'ekintu ekikulu bwebuzaabuza nga afuka anaaba owedde awo sigenda kulwawo kati ntandise bwe nti ndowooza njagala ntandike ne information eno ndowooza kantandike kasekyutalete kano katono nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna bwangalya mu bitundu bino Mukono Ntebe Kampala Wakiso njala mwebereremu nnyo abantu abasinga obungi mubegendereze nnyo abantu bano wammanga mwegendereze nnyo abasabiriza ku makubo mwegendereze nnyo abalalu
mwegendereze nnyo abavuga boda ng'akuggyako emboozi. Wegendereze nnyo bakanaabe abamu. Mwegendereze nnyo ababulira enjiri ku makubo naddala mu junctions ez'enjawulo. Mwegendereze nnyo abasajja n'abakazi abaddukanya mobile money ewasembayo. Mwegendereze nnyo dipo ezitunda bia ne soda. Dipo zino okuva mu sources zange ez'enjawulo mu Mpunda Malungu, dipo zino ziddukanyizibwa ggwanga eri bonna Banyarwanda. Wano we bakolera okusengejja information nga teriyendagera ku CMI oba ISO. Dipo yonna woogiraba okwetoola Buganda nga batundirawo bia nga dipo mujje mukyegendeze ggwanga liri eri eriddukanya dipo zino bonna Banyarwanda. Naye babega wa dipo zino owabeera ebikusike nga abasajja ba CMI ne ISO ne ESO bakolera emirimu gyabwe emanju wezo zi dipo. Yensonga lwaki kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Naye poliisi amagye ISO baba bategedde nga basinziira ku agenti waabwe owa dipo ali awo yenna. Wosanga dipo ya bia oba ya soda wonna okwetoola Buganda n'okwetoola eggwanga lyonna eyo branch ya ISO CMI obakola emirimu gyabwe gy'okubega. Yensonga lwaki ziddukanyizibwa eggwanga eri bonna Banyarwanda. Uza mukitegedde bulungi nnyo. Lw'ensonga eyo saagala bategeeza kubajja ku mulamwa buli mwategeere naddala ekika kya soda kye bayita Pepsi kubanga nyini omumanyi naye wa state. So ewali bia dipo za bia zonna esinga obungi n'abatunda Pepsi ekika kya Pepsi naddala Pepsi ezo zonna dipo esinga obungi nnyo z'abaami n'abakyala ba ISO ne ESO agents ne CMI. Ndowooza awo tuvuddewo tugenze mu nsonda endala. Right. Jebuvudde Katonda gye nebagamba information about Muhoozi Laga biki byagenda okukola mwabi witnesses mwabirabye. Najja nebagamba companies nyingi zigenda kuggalawo, alright, economic crisis. Companies zinanswa nga zitandise okuggalawo mu kira bulungi nnyo. Kanjira bategeeza kino. Ebigendera bya Muhoozi Kanyirugaba n'ebintu byawandiika kanjira babuusa. Muhoozi si yawandiika ebintu bino kubanga already Muhoozi ali Muhoozi njala baga Muhoozi already ali grounded. Abazadde bali mu diaspora base ekiga grounded bakimanyi namwe abantu bali e Kampala kanti bwe baga nti omuntu ali grounded wo mwana ali grounded kiba kitegeeza nti bamulookinze obutafuluma okukola activities zonna okusinzira ku muzadde ekintu kyaba omwana kuzinja kyaba yakoze. So Muhoozi ari under surveillance, ari grounded. Ari grounded. Olw'ensonga nti kitaawe amwekengera ebikola n'akabinja ke bibakola. Ari grounded. So omuntu addukanya Twitter account za Muhoozi ye kojjaawe Andrew Mwenda. Byonna ebadde biwandiikibwa omwezi guli na guno gwonna si Muhoozi yabiwandiika. Andrew Mwenda kojjaawe yawandiika ebintu bino. Olw'ensonga nti Andrew Mwenda yali mu kabinja akatwala omwana omufugo omuleeta okutuuka okukola ebintu bino byonna. So njala tegeeza public nti don't mind about what Muhoozi is posting on Twitter. It's not him. All that nonsense is posted by his uncle known as Andrew Mwenda. So Muhoozi is grounded, is not even allowed to move or to do anything, but his uncle Andrew Mwenda is the one operating his social media handles, most especially the Twitter account. So please take this note seriously, that is Andrew Mwenda who operates under the disguise of his son Muhoozi Kanyirugaba. So njadde ekibategeeza so na tweet ezikolebwa Andrew Mwenda secretary nga ngondo zati Muhoozi yakola ebintu bino. Andrew Mwenda yali mu cooperating ebintu bino olw'ensonga nti yakimanyi bulungi nnyo balina ekintu kye bavuga bonga bokulu waabwe nga baagala kuleeta fidodido baddo fi waabwe ayingire mu ntebe basooke babbe eggwanga ne Mukerere amwenye. So nomukitegedde bulungi tweet zonna omuvubuka oyo zaakola Andrew Mwenda yazikola. Ndowooza awo tuvuddewo njala bayisaawo kipayopayo mbawo information endala ngende. Alright. Njala tegeeza mwenna abantu aboluganda bakola emikwano abantu abalina abantu bamwe Karamojja anti Genetic Kembabazi ne munne Yosete Babaroto basale mutano wakale sete tubezeze ensanga bisibe balina mission endala eyokusanyawo abantu be Karamojja. Bagezezzaako nnyo okutta abantu be Karamojja n'ekiganja
kati jala tegeza mwenna abalina private companies ezitunda obezi supplying emmere mu Karamoja region, please mugende mpola nga mutwala ebintu bino olw'ensonga nti Museveni ne Jine bafeirinze oba balemeddwa okutta Bakaramoja bamalayo olw'ensonga nabo babadde bali Kenya abavudde okutandika okukola counter attack ku bantu abalumba. So twogerere essaawa zino bayagala bajjako emmundu era abantu ne bagaana naye abasajja basigazayo emmundu endala kati bakola babatisa butwa wepono batisa enjala. Mu kino Janet ne bawe wasazeewo nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kutunda oba kutwala mmere mu bitundu bya Karamoja. Era ne bategeeza nti mumula bange emmotoka zonna ezibadde zitwala emmere bagende baziteeze bazikubye bazibominze. Mutegene nti omulimu guno SFC ku biragiro bya Janet Museveni bibali mu kukola ebintu bino okulemesa emmere ogenda mu Karamoja abasajja n'abakazi bafe enjala wepo bo batwala ebintu bibagala. Okusingira ddala bano baali baagalayo golodi abali baagalayo mabo n'okutwala ebintu bya Karamoja bino ne minerals endala okubanga ebibanja bino bali bagenda bo abasajja bagwira okuba nti bakola ebintu bino. Yensonga lwaki Abakaramoja batandise okukolanako mu ngeri esoboka okuba nti bagoba abantu bano okuba nti bava mu bitundu bino naye bumulanga batandise okuba emmotoka ezibadde zitwala emmere Karamoja mumanye nti akiri emabega si mulala nnyo ye Janet Kembabazi n'akabinja kennyini. Alright, kati awo ndowooza nvuddewo njala tandika information eyandeese bulungi nnyo. Njala muntagingire omusajja gwe bayita Samu Mayanja mchala kusumu sata kanozi otafire ne magogo wepo ne Ruth Achingo kusokera ddala ennaku zemaze gasiri ku social media obadde ebintu bingi bitambula. Ekisooka njala kubaza mwe ndaba kubye kibozibozi kya Ebola mu Uganda ne kifa zamula omukulu naje naga nti Ebola takyaliwo naleta COVID from nowhere goza akiri atasinga 19 kitegeeza nti yafuna setback mu bintu bye ebyali atambuza yonefa. Njala kubira mulango takungula buli muntu okowala okumuzibaga mu bulamu bwe n'okuwala ebinaddako ngenda bagamba ekintu ekyo ekyakoleddwa yose ogandi buli muntu yenna agenda kuba nti azibagwa n'eddagala ery'okugema lumimamo gwe ojja kikola ku lwo olw'ensonga nti bw'ofuna obuzibu ffe tetujja kubaayo ne tugamba nti omuntu omukulu ategeera embeera egenda mu maaso mu Uganda bw'ona ogenda mu maaso ne bakuzibaga gw'onoomanya ffe gibategeera tebitukkwatako ekyaffe tukikubulidde nti muli mu mbeera mbi era eyagala okubasaanyaawo so kiri gye muli so embeera n'egenda bw'etyo ekyo nemukikuba ne kiggwaawo. Tuba tukyali awo njala kusomesa mukyalo ono ku Rusuumu kano njala bakasalemu kokka. Omukyalo ono nabagamba state agent era n'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte yakulimu ate naye bagamba nti ekisira kijja kujja bagenda mujjawo ate nga bakozesa yennyini bwe yawasiza kuba ne sere zonna ezakola emikolo egyo zonna sere zava mu state. Naye ekyembi tugamba nti omuntu bw'asoma ennyo ate awutta. Omukyalo ono alabika ndowooza kati atuuse mu diguli entuufu ez'okuwuttaalira ddala takyasobola kutegeera. Omukyalo ono yavudde n'agamba nti omusika okumwambaza olubugo kyabadde kikyamu era eddiini tekikkiriza so obuwangwa n'eddiini n'agamba nti kyadde kikyamu kujjawo nga abamusikizza tebamanyi eddiini. Maama mukyala Kuruthumu kansooke nkusomeseemu ogamba nti oli mukyala Muganda ne famire yo ndowooza ngimanyi mwova nawo bantu Baganda naye ggwe diguli ya buutta ki gye wasoma etuusa okwerabiza nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda kyekisooka gwe olw'okuba nti muli mu sisitimu ey'okuwaayiriza n'okukyamya abantu mulowooza nti abantu bonna basiru ntandise ntya mu buwangwa bw'Abaganda ku mannya g'olina nga ggwe omukyala yenna nnamwandu kasita ofiirwa omusajja munnange mu buwangwa kitukakakatako okulinda okwabya olumbe olw'omwami wo then awobera n'ebbeetu okuddamu okufuna omusajja okuwasa nga bataddeko omusika atwala obuvunaanyizibwa bwaki bwa bbaawo. Neggwe olw'okuba nti bwe musoma muwuttaalira ddala tewalinda buvunaanyizibwa twalinda musika kuteekebwako gwe n'osalawo ogende owasibwe era n'okikola kati gwe anenya bakabona ba Katonda abagenda okukoleddwa okussaako omusika nti bakozesa olubugo okusikisa omusika ng'ate gwe kenyini okimanyi nti mu kusooka wasooka n'okola ensobi okuwasa oba okuwasibwa walina kusooka kulinda bbaawo ateekebwako omusika obulumbe lwabizibwe olyoka okikole gwe tewakikola lwaki onenya basajja ba Katonda. Ekirala njagala oddemu osome ku byafaayo
nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda so ffe tutambule nnyo ku buwangwa bw'obanga olina amagezi agategerera Katonda njala kubuuza maama mu myaka gy'abajjajjaffe era twakozesanga mbugo okwambala wepo n'okuziika abantu baffe njala kubuuza olubugo ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani era wakijja mu kkowe ki nti olubugo lwa sitaani Bibuli yaffe egamba nti ebya Katonda bya Katonda bya Kaisari bya Kaisari abasajja bateekawo edduwa bulungi nnyo okusabira omusika era ne bamukolako emikolo nga kitawo omusajja omuganda gye balina okukola mukolerako omusika ne bamuteekako bulungi nnyo nga bayita mu buwangwa olubugo terulina kizibu kyonna kubanga lwe lubugo lwaffe olw'ennyini olw'obuwangwa olw'abaddugavu zina amakanzu ge twagala n'engoye endala zonna byakiyita mu lujja abaddugavu tulina ennono zaffe tulina obuwangwa ffe tulina engoye zaffe kati gwe okuva okuvumirira olubugo olwo kyali kikyamu nnyo ate obuwangwa kuba kussaako omusika tulina okugoberera obuwangwa bwaffe nga bulina okubeera bassaako omusika ndokitegedde bulungi maama yagadde kutegeezaako bulungi ti nga tonnajja bamashika bali bassaako omusika naawe sooka weebuuze lwaki wawasibwa oba lwaki wawasa nga tebanassaako omusika nkunnyonnyodde olubugo luli nti mu busika naddala mu buwangwa bwenno bw'Abaganda omusika yenna asumikibwa ate asumikibwa ayambazizza olubugo n'akwasibwa n'effumu okitegedde munnange obuwangwa bwasooka eddiini kati njala kutegeeza eddiini ntoko buwangwa bwe bagenda okussaako omusika mu Buganda nga tugenda okusumika basumikisa lubugo n'effumu yensonga lwaki babimukwasa kati maama oyo sayansi gwe wasoma b'ekifulofotto leka kwerabira nnyo nsibuko yo nabwonga okubukozesa mu kintu kikyamu jjukira nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda eddiini ntoko buwangwa kati muba mwasoma ne muyitako mujja tubulya bulungi nnyo bwe nawe kumaze njagala genda ku mukulu ono omulala Sam Mayanja omukulu ono Sam Mayanja yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino njala mu addressinga mangu kubanja yalabbawo information inve wano yayogedde ebigambo bino wammanga bye simanyi nti buli omu ayagala obbiwulira yayogedde bw'ati Alumba Buganda mbusi bwa kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda katuyinza otugoba nti bweruki Kingdom is independent Kingdom of England ate waliwo ekyalo ekibiriyo waggulu kiwali kirala Kingdom of Lesotho wali ekirala kakati eno province bakugamba nti province among others ngokugamba kino obubakabaka there's nothing ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya mayiro bwe lirina okuwerebwa era agenda kufayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno bano abalimba ni makino buwangwa si kya buwangwa ekino kintu abazungu bakijjeewo eri India bagifuga emyaka 12 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga bano okufunayo abantu abatono ne babawo ettaka babayamba okufuga era bakikola ebuyingi mukulu Sam Mayanja Minisita Museveni gwe yalonda nkusaba n'obuwombeefu erinnya lya Mayanja lyejjeko kubanga nakukolako dda research okunoonyereza ovolo wono obuddo oli musajja munyarwanda okweyita Mayanja tekijja kufula Muganda kubanga Abaganda tutegeera obuvo n'obuvo bwaffe n'ennono gwoga nti obwakabaka bwa Buganda it's a province era si bwakabaka noyogera obwakabaka bwa Lesotho nga tubwakabaka bwa Buganda businga obwakabaka bwonna bweyogera kuno obwakabaka bwa Bungereza neewuunya entegerayo musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale naye ate obuugi bwolina mutwe buzibu nnyo singa omutwe gwali gutegeera singa gwosiba okutegeera mu Uganda olwokuba nti omutwe tegutegeera obwongo olina mu bwabuugi yensonga lwaki bakukozesa wena n'omegerera ng'akabwa kasibe ku gali n'ojja mu public n'ogera ebyo bitategeereka mukulu Sam Mayanja njala kutegeeza njala kufuna abantu abali mu Uganda nga mutobola otukolera abantu nga bano bandibadde baatuviira dda ono naye ayina abaana akeera ku makya n'awasa n'ajjamu engoye n'ebaka ku mukazi n'amufunisa olubuto kikyogera otuzaalira gobanga endowooza yo bwetu bweri ogenda tuzaalira ki musajja mukulu wagejja mutwe nga mmale naye obwongo bwabuugi obwakabaka bwa Uganda bunene nnyo ate bukadde nnyo n'okusinga obwakabaka bw'oyogerako bwa Bungereza kebwo bwa Lesotho. Buganda is not a province, and this is to remind you, if you know history, ngogamba wasoma ina degree. Ani mukuru wa modu between Buganda and Uganda. Buganda ye mukuru wa Uganda, this is to inform you. Buganda mukuru wa Uganda. Ate Buganda yali dingo bakabaka nga yetongodde. Era boda mu history Buganda yasoka kufuna independence. Kati simwe basajja mu mwasomera luddawa. Bwasomera luddawa Mayanja. Kati erinnya lyo saga ludde modeta mu Sam Mayanja.
ominisita wa land zino toli Samayanja teri muganda alowooza nga ggwe teri muganda ategeera nga ggwe olw'ensonga mmwe bamala obbateeka mu kacupa ne bateeka mu nsaasi za Museveni ne bakusindika ojja oyogere nga embwa esudde ekyuma nojja n'otandika okubolooga ng'amaze okunywa entabaaza bakadde omusajja omukulu omutwe gukwetolodde gulinga ng'entumu y'akalo emaze wiiki nga tewali wadde agisunako nojja n'oleeta engalabi nojja ebintu bino ogenda byogera ne bigenda kubeera oluvannyuma lwonna kubanga gwe okweyita Samayanja ku kijja kiwamwe kuliko nnyoko na kitaawo ne baganda baaba bwe baganda ntambula ng'omuganda tosobola ne mmwe Museveni baatutaddemu bugati abaganda banku naye nga tesi banku kubanga mmwe kennyini mumutufuukidde ekyokoola bw'ojja n'oyogera ebigambo bitakwatagana kiba kitegeeza nti gwe kennyini wabula osaana okuddayo weezuule gwani yensonga lwaki Museveni yakola kyamaanyi nnyo okuteeka enseekezi n'ekwezenge mu Buganda zituma amannya naye nga twerabidde nti zino enseekezi zeyakozesa otuvumirira mukulu bw'obanga anywa obuugi ku ssomero ne bukusigala mu mutwe nga tebwakuvaamu nkusaasidde nnyo era osaana kusabira njagala oddeyo mu byafaayo Buganda yasooka Uganda era yasooka ofuna obwetwaze obwakabaka bwa Buganda businga obwa Lesotho businga obuli mu South Africa wonna businga n'obwa Bungereza yensonga lwaki nti Omungereza bwe yajja Buganda yagifuula protectorate not colony kubanga system gye basanga temanyi ya Bungereza this should remind you mulime kweyisanga abantu abagwamu ensa mulime kweyisa abasajja bagwamu ensa ebyafaayo tubisoma tubimanyi nkiddamu mwenna bali kuno mbasomesa mutegeere bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda bukulu nnyo okwetoola Africa n'ensi yonna bwe mukubwakabaka obuludde nebyaka n'ebisibozo nga bwebiri njala mutegeeza oyo mukulu Samayanja alina omutu mumwetoola okumulinga ng'entumu y'akalo ebidibidde mu kibbo okumala wiiki ennamba Buganda ye mukulu wa Uganda era Buganda tefugwangako oba tekolonizingibwangako bagikuma bukuumi olw'ensonga nti omuzungu Omungereza agenda okujja wano asanga Buganda erina emitendera gy'obukulembeze okuva ku muntu asooka mpaka kwasembayo waggulu ku ssiga entamu kwetuula enkulu ya Ssaabasajja Kabaka Buganda okukkiriza okugatta ku Uganda kyali kisa kyemutulaga essaawa zino tekikyagasa weetereze gwe sigenda kulwako tereza bulungi omutwe gwo mwetuloovu oguze gwina okubeera basajja bakulu mukuza mitwe kyovula nabaga kayimba kalike natedde kadne meaning nti abasajja bakulu muli basiru mponga byoya gwe nkuvuddeko njala genda ku mukulu Kanozi Otafire kansubira nti oli bulungi wiiki ewedde wavayo nokola statement n'ogamba nti abakwata abantu tebamanyi era kimanya mateeka naye ate mukwata abalina emisango njala okubuuza ssemateeka wa Uganda mumusoma muvuunisa wanga mumugalamiza wavudde n'ogamba nti abasajja n'abakazi abagenda e Kenya mu conference ey'okulaga obutabi matuufu n'okutugunya bannayuganda nti abantu abaali bakola ki batomerwa boda mu Uganda mukulu drone eziwamba abantu mu Buganda zanupu z'abantu ssekinnoomu oba zammwe ne security organizammwe ekyo ekibuzo ekisooka ekyokubiri oyagala tugamba nti bwe mba temuzimanyi lwaki tokozesa mutwe gwo n'obwongo bwo n'ogenda ku TV n'oga nti buli muntu asanga drone ng'ewamba omuntu bagyoke gwe wejjeko omusango ne Museveni mwejjeko omusango n'ebitongole by'okwerinda mutuwe olukusa nti drone yonna esangibwa ng'ewamba omuntu bannayuganda baddembo gikumako omuliro oyagala tugamba nti abasajja bajja n'emmundu okuwamba abaana abo emmundu z'abantu ssekinnoomu oba za gavumenti mu ssemateeka Uganda asoma bw'ati nti omuntu ateekeddwa okukwata emmundu ye muntu w'ebyokwerinda era ng'amanyikiddwa nga n'emmundu ensayininge buli lunaku muntu ki ava ebweru wa Uganda okujja okutandika okubeera n'emmundu ajja ne drones okuwamba abantu twagala okozesa engalabi y'obulungi ojje ku TV obulye bannansi nti drone omuzisanga ng'ewamba omuntu alina emmundu mukuba emiggo naye kitugenda bakola olwaleero abaana emwakwata kuli mu Uganda ffe Murshid Juuku n'abalala mugambye nti obasingise luzira bamuvunaana emisango gy'okuba nti baali babakwata bakuba endabirwa mu z'emmotoka naye njagala kubuuza Murshid ne bali bamaze ennaku 31 nga bali mu mbuzi ekogga mu torture chambers
nga temwina musango mbavuna temulase mu court lwaki ombale sulale mu court mbavuna nti bali bakubenda bwa muze motoka nga bakwata ga musango mbavunana era mbatuteruzira gwe tolaba nti okusoma kwa mwamala ebiseera nga musoma kyengambe kirija abantu mukose media okutegera abantu manti bongo balina butolo kati njagala bategeza bana Uganda wosanga omuntu ina nga ine mundu ngali mungo eza buli nga tasobola kweyogerako yani mukube wosanga drone yonna nga tasobola kweyogerako oba yali kubo nenga mulumba sale mujoche Kayindo tafile videos mugenda kukozesa ngo bujulizi mu court singa abana abatwala mu court mujja kujja videos za Kayindo tafile n'abakulu ba government muzikozese ngo bujulizi nti ati bazegana wosanga omuntu nga ine mundu nga tasobola ku identify nti yani mumukube ne mundu mujimujeko wosanga drone muzoche anti bagete bazimanyi muzoche mujja tegera kati wavuli no gamba nti abantu abo abagende Kenya pichi zezaba kuba boda kati mukulu Kayindo tafile simple mathematics muina kamera muzitadde mu Kampala wonna wakiso Ntebe ku bantu be mwala ba ku media abagende Kenya osobola tuleetera footage neemu ku bonga kuliko boda gwe yakuba ne mujjako okuguloba ne mujjako okutu ne mujjamu enjala to prove your point Kanozo tafile prove to Ugandans that what you said this week that those people who went to Nairobi to clarify on their torture that they involved in the accident, in the border accident, can you come out and prove with the evidence of videos on footage of CCTV camera that these people involved in the border accidents with the proof to vehicle? Muina camera. Njagala ote video footage omulage ku TV ne radio station nti ono gundi yayogera tamanyaga nyenze gundi ngali Nairobi video ile mulaga nti yali alinye boda ali ku Nasalodi ali Kawempe ali Kamocha oba ali Masaka boda ne mukona osobola okota footage oyo mugamba abantu bano putuvuma nete twagala bavuma. When I see a grown man like Kayindo Tafire come to the media talking bogus and nonsense, what do you expect from me? To answer you gently or to reason you out? When you come in the public and you talk nonsense, what do you expect from the public? These people, they know now who the hell is Museveni's government. You previously came out, you say that during the Obote's regime and Amini's regime, you used to get government you used to get uniforms from Obote's regime and Amini's regime to come and bomb and torture people. You yourself, you came out and you confessed. So, whatever is taking place in Kampala or in Uganda is exactly what you used to do previously in other governments. Kati chovana timwagamba ati simai kati kino kinjero bategera abantu bano bategere njagala Kayindo Tafire je video ku bantu bonna abali na lobby ayogera agambe nti fe nti kale twagambe dina kitwera ne lobby boda mukubire na lukolongo video yino nge mukube mujjemu enjala ojire tutujja bavaako nti wa musisi nti eyakwatibwa nti bamukubira wano boda yamukubira tujja bavaako tugira baddamu ebintu mugende bekisiru mujja tunyiza awo nvuddewo nyeza kukira njala tegeeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kandi wawulize bulungi nnyo mwena mwalabye kamera gye batadde mu mazzi okulirana wa Love Beach Busaabala video bagitadde Papa Slenga balina kye bagenda okucreatinga kyenjagala mbategeeza okusinzira mu mponda malungu zange bafuba nnyo okusiba obuyeekera obw'emmundu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kikyabalemye bagenda kikola batya bafunye kamera ezo ne bazita baziplanting ewantu awo nga bo kibagala okukola bagala kuddira ba ISO agents at one time or any other day babateeke ku maato bavedera side of akazinga akali opposite akali wacha bajire ku lyato nga balina ebyokulwanyisa bajje bayingire ku Love Beach nga kamera ezo bakapitalize bulungi nnyo bajje basima bateeke ebyokulwanyisa wacha agulanyi they bagende bano time bwe netuka nga bagala kukola fojale obujulizi balete footage eba mulete bamuteke mu court nti bano twabakwata bazze wa Kyagulanyi ne bateekawo emundu zino obi okulwanyisa bino bakole file yaabwe bali kubagule ku Kyagulanyi emisango kyatekesezaawo kamera eyo balina footage go bagenda okufumbira nga bazze n'abantu abali ku bwato bavesa waliwo akazinga akali opposite ne Kyagulanyi akanyeri era kyobula ndi kamera bazitadde nga zifeesinze the other side sinaba badde Rio bade bajja kukola kamera nga ziri mu four directions eri ensonze mu kazinga
zile bbiri ezitunula this side n'emu etunula ewa Kyagulanyi wennyini. Gendo tunule structure y'ekintu kiri kamera efocusinze eri ku kazinga eri omuntu gy'asobola okuvanga kamera mu capturing. When you have to prove people or you know kuteka kamera ngirina 4 angles eyo kazinga eri nazine eva ku left and right then etunula ewa Kyagulanyi ne ku beach then woleta footage oyo nga akwatagana then we can prove that. But when you otado kamera mbweti ngetunemu ange emu mwaje mwagala okuzinga mu video mu bweche mu bulete mbukole mu video bali bale siyo kuna teteke wacha tulina obwongo ate okusoma intelligence tutagagenda mu CEO mu America kusoma intelligence no tumanye ebintu bingi nnyo kuba tubadde ku internet kuno tusomye twafuna training ya internet natural tuli bageze tusobola ku analyzing ebintu bino mudeyo muna muri ku TV kuno muri kuno mulabate gendo tunde kamera gye bataddewo eina only one angle of the camera etunuderi wali akazinga eyo gye bagenda okukozesa okuteeka abasiri bwabwe bagire ku bwato nga balina ebyokulwanyisa then babireete babiteeke wa Kyagulanyi bo bagende then iso ne eso bajje bakose footage eyo okola ki okupininga Kyagulanyi kyandibadde kirungi teekawo 4 angles eyetunudde eri mu kazinga left and right nene tunudde mabega wa Kyagulanyi mu beach ya Kyagulanyi niyo banga takozesezze kitegeeza brain za mongereko ku mentality ya mmwe mongereko ku mentality ya mmwe obongo mukozesa butono nnyo naisimayirwaji mutumenya muloza musigo kutegere mutumenya obongo muina butono nnyo mwongezeko ku bwongo bwamwe mubadde mulina oteka kamera ina 4 angles eri tunudde mu kazinga kali left and right then netunudde mu beach ya Kyagulanyi then ya woleta footage nga akwatagana mu angles na then you can prove your point but mutadde kamera mbweti tunudde kwachi mwagala okukola brenza mo keso mukulu ba Kyagulanyi center bano mbeso bale bana ba intelligence ya Museveni mbeso bulla bulungi nnyo totegana nabo bo tujja bate tubamanyi bulungi betegereza tubamanyi bulungi totegana nabo era ojja kulanga mbazo kikulunga kikamera bakijjeewo obanga bongeddeko kamera nkiddamu bwe batajjawo kikamera ekyo bagenda kwongerako kamera ekyo mukirindirire kubanga balina otekawo kamera 4 or 4 different angles then you 4 different angles then you can compare nokola cross examination eza video gye bakutte buli angle n'olyoka okola video girete ng'omujulizi niyo banga olina kamera ya angle emu kiba kitegeeza nti obeera musiru kiba kitegeeza nti oli musiru so banaye kyekyondo kinjala bategeeza ndowooza kambowe n'abali kuno nti Brazil evuddemu automatically bagijje mu kikopo ky'ensi yonna oluvannyuma lw'okulemera okusumulula penalty zaayo Croatia eyiseewo kuba nange badde ngulaba kuno essaawa zino so Brazil abadde bawagizi ba Brazil bambi mulabye nnyo Brazil kaweddemu Croatia eyiseewo ebintu miracles Katonda zaakola ye Brazil wano weekomye kati tugende ku video kuba bali mutadde ku Brazil yalo badde Brazil bagijjeemu Croatia gye penalty bagijjeemu alright kandooza video ketandike bulungi nnyo awo mbadde njala bayisa obuyisa katugende ku mukulu Magogo diversion zinyingi zibale ku social media mwami Magogo mukyala wa Anita Amongi nga bakola obubadi bungi nnyo mukyala Anita Amongi ne mukulu Magogo mugenda kwatibwa musibibwe nga tetina gwe twebuuzizaako Magogo obufere bw'olina n'obubbi bw'olina ojja kwansalinga ebire mu bya Range Rover mwewo okutandika okukyusa abantu obwongo n'okola diversion zammwe tubamanyi bulungi nnyo n'ekyo si kyekikulu ekikulu kyomukola nga mukikolera mu kamera obuba mutuwa bujulizi mujja tubuulira awo nvuddewo kati ngenze ku video entuufu eyatuleese tutandise bwe tuti kansubira nti Salonga Mulengejja atuuse bulungi nnyo Salonga Mulengejja ndoza atuuse bulungi nnyo ku video eno tutandike ntandise bwe nti ajavudde ko tunabategeeza biki ebigenda maaso mu lubiri Emmengo ne Buganda wakati nenjera bategeeza nti mwenda baganda basinga obungi mmwe n'ebintu by'otamayo njalo bategeeza olwaleo kumbuga enkulu ey'omusambwa Nambole wetwogera essaawa zino nti abasajja n'abakazi aba gavumenti ya Yosete babalota basere mutano wa kanisa leta muzeze esanga bisibe baagala kusenda mbuga eno nkulu ey'omusambwa Nambole omwatumbwe kisawo Nambole bo bateekawo ebintu byabwe
era ngo mukuru ali mabega kino ali mabega w'ekintu kino bamuyita Mabere Tomogerwa nga akolera Salimu Sayo pone muhozi Kanyirugaba abagala kusanyawo embuga eno kinajjukirwa nti ettaka lyonna ekotodde ekisaawe lyonna ettaka lya Buganda naye ettaka lizimbiddwako ebisaakaate n'okwagala okugyawo embuga ya Namboole era ku Sande nja kujja ne footage video zonna mbalage ebintu bino bulungi nnyo byonna bigenda maaso bulungi nnyo ku nsonga za embuga y'omusambwa gwe bayita Namboole nga omukulu Mabere Tomogerwa ne banne bafere banne bibali mugezaako nnyo okusaanyaawo obutonde n'obuwangwa bwa Buganda nga beerimbise mu gavumenti okuba nti bakola ebintu ebyo kati njala obebaza nnyo mwenna abakubye enduulu nti bwe nava wiiki ewere ne bategeeza ebifa ku bambowa baffe pressure twagitaddewo era ogenda okakkana nga wasanya Kalukira Peter Mayiga tumusesemezaako abambowa abamu naye abambowa bano bakwata abambowa 29 wetwogerera abambowa 26 bateereddwa abambowa 26 bateereddwa naye bateereddwa kakalu ka poliisi nga buli omu yasasudde wakati w'emitwalo 13 ku mitwalo 2 era eno footage nasembye okufuna nga abambowa bano bateba ku Old Kampala police ndoza n'ebitundu ebimu kati ngenda babula kye kyatesa ku balala tuli wano ku Old Kampala ezekuteeka kiregero kya Ssaabasajja Kabaka Nkola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Old Kampala bagala tuli wano ku Old Kampala so njala bebaza mwenna abakubye omulambo butakungula n'amaanyi ge mwataddewo olw'ensonga nti abasajja n'abakazi bano babadde bakwatiddwa mu bintu by'ekisiru naye pressure gye mwataddewo n'oku-exposinga Mayiga abambowa bano bateereddwa abateereddwa babadde 26 abasatu Charles Peter Mayiga Kiwolere Male babagambye bagenda batwala baguleko emisango gy'okuba nti bayeekera eggwanga era bagenda bavunayo mu kooti y'amagye njala tegeeza wasanya Charles Peter Mayiga mukulu bwe bakuwaana okudduka ye toyita woosula nkiddamu bwe bakuwaana okudduka toyita woosula abaana bano bwe wakutte basajja ba Kabaka abali ku mulimu gw'okukola okuuma Buganda n'okumasa basajja Kabaka naye gwe kennyini okimanyi nti bwe mukutte abaana bano okuva wiiki 2 bwe bakwata Ssaabasajja Kabaka n'ayisa ekiragiro nti abaana bano bateebwe gwe kennyini gye wabasindika okubateekayo n'ogenda mu mikwano gyo egiri mu gavumenti n'obagamba baguleko emisango DPP yagamba atya yakugamba nti ffe tetuyina misango gye tugenda kugula ku baana bano okujjako gwe ng'olina emisango gy'ogenda obbagulako nga gwe era tokuwadde wiiki emu oleete emisango oba togirina abaana batugenda bata yeno pressure eya mountains n'olyokolagira bano abaana 26 bateebwe abasatu abaana basigaddeyo mugenda bagulako misango gyakulya mu nsi yawe lukwe nkiddamu DPP yakugamba Charles Peter Mayiga Kiwolere Male ne Meja Musaazi nti ffe nga gavumenti tulina misango gye tugenda kugula ku baana bano naye gwoba olina emisango gy'ogenda obbagulako mugireete if possible for abaana tugenda bata no panikinga mukupanikinga n'osigaza abambowa bameka bana mubambowa bane bawasigaziza mugenda batwala mu military barracks Makindye mubaguleko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe Mayiga ndowooza nga nabugisi mufungize singa abaana bano balya Christmas nga bali mu nkomyo nga tebannavaayo bonna bano abasatu ngo baguddeko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe ngenda kuteekako operation Bulwendi nkufuna boddamu n'ogenda ku mukolo nja kubaluka yeno pressure yamwe yeno kyeyakoze Old Kampala police station nga bataaka abamu ezekuteeka kiregero kya Ssaabasajja Kabaka Nkola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Old Kampala bagala tuli wano ku Old Kampala eyo abambowa omulimu gwe mwakoze mwenna bannayuganda batutte eddoboozi lyawamu twagala okubanja abaana basigaddeyo Mayiga wataddeko emisango gya Nagoma nti balidde mu nsi yaabwe olukwe awo sigenda kulwawo njala balaga na information endala jajja balaga ku Sande kati bwe mmala obbakuba mission gye balina mu lubi obunaala babugjeewo bwa Airtel era ndoza footage, io drone yange amukutte kiro ayinza okutabera kirya naye obunana nabwo bwaggiddwa mu lubiri. Bwe mmala obbakuba mission gye balina mu lubi obunaala babugjeewo bwa Airtel era ndoza footage, io drone yange amukutte kiro ayinza okutabera kirya naye obunana nabwo bwaggiddwa mu lubiri.
Kalongoti ticha ke yayogeddeko omulongoti ticha gwe yayogeddeko gwabadde nga bagujjeewo gwabadde nga wali emiti ebiri awo babadde bakatadde akalongoti bwabadde obulongoti bubiri. Alright. Era nakuno kulekaana nnyo obulongoti buno nabwo ne bugibwamu kubanga tulina balabisa bulabisa. Kati awanonno wewali okulira okukomba essowaani. Gye buvuddeko nabagamba nti amasiro ensonga lwaki gaganya okuggwa ensimbi ze mwasonda zonna obuwumbi n'obuwumbi Mayiga yazissa mu ndyanga ze n'azeddiza. Naye okusinziira mu mpunda malungu zange ez'enjawulo ensimbi zino Mayiga yazikwasa basajja be abamu abali mu kibiina ekyabagagga kwagalana n'azibawanga looni okuzikozesa ng'ayagalamu interest ya 6%. Era buli kumwalaba mu sonde tafali nga yali mu kibiina kyabagagga kwagalana bibalina sente za mwezi tafali Mayiga buli mwezi afuna interest ya 5% ku buli kawumbi k'abawadde omuntu yonna. Era sagala bamenya manya mubamanyi bulungi nnyo naye bamerako kiyimba Freeman n'abala buli eyali mu deal y'okusonda ettaffaali nga wabugagga kwagana sente za mwezi ettaffaali bazina Mayiga yazibawa bazikozese mu bizinesi zaabwe then after bamudizanga mu 6% every month. Era sente za mwezi oneze ettaffaali zalina okuzimba masiro ziri mbagagga kwagana Mayiga yazibawola bwe batyo batambuza bizinesi zaabwe zajjayo zazimbamu arcade zazimbamu hoteli zawujjako ebiwojjo zabulyamu bamalaya b'emmotoka n'ebyobugagga byabawateekereddewo kubanga ekyo ekintu kyalina okukola mu Buganda. So bimula bebi munaza amasiro gaganya okugwa sente za mwezi ettaffaali nabagamba sente zimbi amasiro gatuusaawo sente za UNESCO siza Abaganda sente za Abaganda abakasajja bugagga kwagalana bibazirina mu grant wa muroni Mayiga zebwanga abamu 6% every month ku kawumbi kabamuwadde obumbi bubiri. So sente za mwezi ndabagagga kwagalana bakola ki bibazirina. Okay, awona wo nvuddewo kati mumpulirize bulungi nnyo Yoseri manye kono kwoli mumpulirize bulungi nnyo ekintu kino. Yoseri yayagala dde okukyusa eggwanga Uganda alikyusa erinnya ne kigaana naye mubadde mukimanyi nti omusajja ono jako mukula jakoma okuyiika Windows era ng'entebe mu minatala yegivaamu munnange waliwo enteekateeka namutaayika mugirinde. Museveni yali ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga n'erinnya ly'eggwanga naye ne bimulemerera. Kati okukyusa oluyimba lw'eggwanga yali ayagala kukozesa omugenzi w'omutagambwa akyaliyo naye mutagambwa n'alemererwa engeri ekikolamu. Kati kiyakoze kiri luddawa Yoseri ayagala kuyita mu masomero omanyi nti amasomero agasinga galina ennyimba zaago ez'amasomero. Kati Yoseri ayagala amasomero gano gamuyiize oluyimba olumuwaana ye ne famire ye ngera oluyimba luno lugenda kubanga lumuwaana ng'olubadde luwaana ng'omugenzi n'abakyala abungereza gwe baaziika emyezi ng'ebiri mabega naye babenga amuteerawo oluyimba olwo ngera luyimbibwa buli masomero bwe lunaava okuva buli masomero n'okubanga baluyimba baluleete mu paliamenti baluteeseeko era nalwo luyisibwe lubeere nti nalwo luyimbibwa ku mikolo egy'enjawulo okuba nti Yoseri ne famire ye batenderezebwa batya. Nga mulya nti omugenzi Queen Elizabeth bwe yalina oluyimba olugamba nti God save Queen Elizabeth ne Yoseri yataddewo akabinja kagenda omuyimbira oluyimba olugamba nti God save Museveni and his family n'ebirala lyrics zinaabeeramu oba binaawandikibwamu. Oluyimba luno Yoseri agenda luteekamu ssente okuba nti luyiyizibwa era lutandika okutambuzibwa mu masomero nga luwaana ye nti Katonda awangaaze era Katonda awangaze Museveni ne family ye. Nga manyi oluyimba luli olwa Queen baali bamuyimbira nti God save the Queen kati Museveni yagala God save Museveni and his family. Oluyimba olwo lugenda kuteekebwamu ensimbi nnyingi lutandika okuyimbirwa ku masomero era bamalodiyimba mu masomero lutandike okuba nti lusembezebwa luteebwe ne mu parliament luyisibwe lubenga luyimbibwa ne ku mikolo emikulu mu ggwanga. Ye mukulu atule wali yakajjale ng'amanyi nti bamukola ki bamusuusuuta era buli muntu amuyisaamu ekitiibwa nti Katonda akume Museveni ne family ye.
abantu abali mu nteekateeka zino wammanga mwe muli Janet Kembabazi ye kennyini Yoseri Saba Siwufu Ronald Masitoni mugenda kubeeramu Joseph Mayanja mugumanyinga Kamiliyoni bagenda kuba kuŋŋaanyizibwa era n'okubanga bateekebwa eyeyita Sabavulu Balamu Barugahale mujjukire nti bano oluyimba luno luyinza ofuluma essaawa yonna bwe muluwulirako temugamba nti saabagamba naye bye mbagambye byonna mbirindirire okujja nga balugye oba tebakitadde mu nkola oluyimba lugenda kujja mbaddire mu bulungi nnyo muwulire abali e Bungereza nga muwulira bulijjo nti waliwo oluyimba lwe bayita God Save the Queen Butone Museveni yasazeewo bamuyize oluyimba luno batandika odde okuba ku masomero kubanga yali ayagala kujjawo oluyimba lw'eggwanga azzeewo kino kyennyini kyenjogerako n'ekigaana kati ayagala bamuyize oluyimba ye nga ye luwaanayo ne famire ye okusaba Katonda amukuŋŋaanye oba amukingirize awangaale abagenda okubeera mu nteekateeka zino mwe muli Janet Kembabazi nannyini Njovu Enterprises mwe muli Yoseti Bahabiro Tabasura Mitono Wakale Sente Temzezede Sanga Bisibe mulimu mukulu Ronald Masitoni kumuyita Ronald Mayinja mulimu Joseph Mayanja kumuyita Kamiliyoni wepo oliyita Savulu Balamu yagenda okuba mutesiteso omukulu okuba nti batambuza oluyimba luno so esana muulanga ekintu ekizze temwewuunya kubanga bati baagala kuva mu buyinza bo bati baagala okuba nti bakola ebintu ebyo tugenze maaso Mungeri yemu nganzizeeko ewaffe obutaka mwali mu Bulange Mmengo wasanya kalo Charles Sipa Mayiga ne bayaye banna abali Mmengo olw'okuba nti mwalina enteekateeka esiruwaza buli muntu yenna ali mu Buganda naye abantu batandise okubabuuka butyo waliwo abataka abifudde kagubiiru nga bo baganya okukkiriziganya n'endowooza yo n'enteesayo mu bintu by'enjawulo wasazeewo obanaabire mu maaso tujjukire nti abataka bano badde batuuza enkiiko mu byererezi oba mu nnyumba z'Obwakabaka era ng'enkiiko zaabwe zibadde zituula mu lubiri lw'Emmengo Mayiga butyo bw'abantu bano baganya okukkiriziganya naye mu bintu byakola Wasanya yasazeewo abataka bano bagobeddwa obutaddamu kutuuza enkiiko zaabwe mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo era butyo bagobeddwa n'olukiiko lwali lulina okutuulayo terwatuuziddwayo era abataka bano mwadde omuyadde yafunye ekifo gye bagenza okutuuza olukiiko mu bitundu by'e Munyonyo oluvannyuma nti bagobeddwa Charles Peter Mayiga era yabawadde nsale nabaga tebaddamu kudda mu lubiri na kuteesezaamu bintu ebyo olw'ensonga nti je takolagana abantu bamujeemera mukitegedde bulungi nnyo ensonga zino nno zonna nga bwe ziri nti olwagobya abataka bano Peter Mayiga ono yabadde mukambwe nnyo nga tasalekako musale olw'ensonga nti kyawakatako ennaku zino kifa bufi mu kkowe erimu omwami ono ali ku pressure y'amaanyi nnyo emutudde ku mutwe mu maaso mu nsigo mu bigere wepo n'amaaso omutu akaala ng'ente erinnya loole mwatuukidde n'okugamba nti bw'aba waakunyuka bwa Katikkiro ye omuntu gw'ayagala bamusikize bayinza musikiza Kiwalabe Male kati mu luganda olutuufu tosobola kubuuka by'okoola ate ne weetikka emmandwa tosobola kubuuka by'okoola ate ne weetikka emmandwa kubanga tulina n'engombe egamba nti sisobola kwetikka mmandwa na mugugu kubanga sijja bisobola kati obanga ogaa nti gwe okunyuka obwa Katikkiro ate balina kukuleetera Kiwalabe Male kwe kubuuka ebyokoola ate ne weetikka emmandwa Kiwalabe Male mmandwa etasobola kubeera wadde mu Bulange ewiiki n'emu nga ye Katikkiro olw'ensonga nti bano tebonoonye Buganda basula mperere so Kiwalabe Male gwe baagala okusikiza olw'ensonga nti yakimanyi tesaayo yonna baamufuumuula dda naye ekyo sigenda kirwako ebikolwa byonna ebikolwa mu Buganda essaawa zino byonna mukimanye nti bifu era njala bategeeza mwenna Babaganda abali mu kutabaala mu bitundu ebyo njala bategeeza nti gye mugenda okutabaalira bajjajjammwe emisambwa n'emizimu empewo n'abalongo baasenguka dda beekweka dda tebayo omuntu yenna addamu balimba nti gye mugenda waliyo empewo ze munoonya zaasenguka dda zaagenda nkiddamu
zasenka zagenda yensonga lwaki nti abafere befuddemmo mu kufera n'okujjawo Obuganda nga batandise n'obbaga mugenda okulya mu gitagenda kutegeera. Waliwo njagala ya Mutaji ngiro musajja yita Kabona Jumba malo musomesa mu leseno yale namwe njagala mulize bulungi nje biga bino byayogera mulyoke mutegeere. Abali ku lusozi Walusi n'ensozi endala zonna empewo ze mugenda okusaba jjajja bwe mugenda okuwongerera baavaayo dda tebaliyo tabalya ssente. Nkiddamu abali ku lusozi Walusi abagenda okukolera emikolo buto temulina gwe mugenda kusangayo n'omu kubanga abataka baayo bonna abakola ku nsonga ez'abatuufu omuli emisambwa emizimu ne lubaale gyasenguka dda tegiriyo. Mpoza Buganda zadduka dda zeekwese zitandise kulwana mpewo zitandise kulwana mu kimpowooze olw'ensonga nti zimma kye zigenda okukola. Njagala muwulirize obubaka buno bulungi nnyo mulyoke mutegeere ki kye tuyita abafere abali mu Buganda ne mu Uganda wano lwali mugenda okutegeera. Njagala muwulirize voice note zino bulungi nnyo. Mukulu eyayita Kabona Jumba omusajja omulundi omunyi w'emmindi gyafuuwa nayambala ebyambalo nalowooza okutiisatiisa abantu olina kyolina. Njala tegeeza Abaganda n'Obuganda omukulu Kabona Jumba taliko wadde lubaale wadde omumpi bwe pone mukazi we oli kulannama. Balina abaana be bateeka mu masabo gaabwe oba mu masabiro gaabwe abakola emirimu egyo bo nga bo baafuuka babbulooka kuba tebalina kye balina ku mutwe. Njagala muwulirize bulungi nnyo ebyo byayogera mugenda tegeera nti abafere Obuganda bwatwalibwa dda. Kabona Jumba talinaako wadde empewo neegi kaabeere lubaale. Kulannama talinaako wadde empewo egi. Kyekimu ne muganda waabwe oli obayita Mama Fiina mundi Mama Fiina talinaako. Njagala muwulirize bulungi bannaddiini muwulirize obufere obutuusa ate mu Bwakabaka bwa Buganda mu mpooza Buganda muwulirize bulungi nnyo ebintu bino. Njagala mugenda kuvaano nga mutegedde nti Obuganda babuwambe wakali mu kibira. Muwulirize bulungi nnyo abasajja bana bafere aboononya ate n'empewo zaffe batandise zoono zefereramu. Muwulirize bulungi. Onkiddamu nga ntandika voice note eno. Obuwangwa bwa Buganda si ddiini. Obuwangwa obulombolombo n'ennono bwa Buganda si ddiini. Eddiini ya Katonda yekka. Naye bano abasajja baddidde ate obuwangwa waffe obw'ennono babufudde eddiini. Bwebasabira n'ekimu eky'ekkumi. Empewo tezisaba kimu kya kkumi. Empewo zitera kusaba ddiiro, zitera kusaba kikuba nsiko. Kati bw'owulira nga batandise okusaba ekimu eky'ekkumi mu mpewo manya nti ekiri e Buganda kisa kitokota si kisaane. Mumpulirize bulungi nnyo. Ono Kabona Jumba eyita omusajja Omuganda mbwate kati ye president w'Abasaabaganda ono musajja mulundi atalina nsibuko ne mukazi we kulana mu Mafiina. Muwulize bulungi nnyo mugenda kutya. Munjukira bagamba Mafiina nti mufere atunda ssere ne doodo n'abaloza bawaddagala n'abaguza n'emikisa ng'agibawaddemu mirundi ebiri ogutambula empola n'ogudduka sibasima supersonic n'emirala egiri awo agibaguza miliyoni 3 ne ku miliyoni 5. Muwulize bulungi nnyo buli omu ogenda kutya. Muwulize bulungi nnyo ono Kabona Jumba. Bw'ofuna emitwalo gy'esatu jjako 3,000 ziweereze mu nzikiriza. Bw'ofuna emitwalo gy'ataano jjako emitwalo 5 giweereze mu nzikiriza. Ne bwe ziba zaggula ki ne bwe ziba zaggula ki zijjeeko. Ekyo kimu kya 10 tikirina genda eri mu ssaboli kuzimbira lubaale. No, tikirina gendera ziri 5 gwe kujja oba mmeka z'onoozimbira mu lubaale. 5 gino gigenda wa mutonzi eyakuwa emmandwa. Ate omutonzi we yakuwa lubaale ali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono gy'oli. Kati bw'ofuna miliyoni okwata emitwalo 10 ne bw'ozifuna miliyoni leero n'oddamu n'ofuna miliyoni enkya gwe kwatako emitwalo 10 giwetonda Namugereka ogenda kulaba bw'ogenda okufuna ssente. Eryo ly'eddagala erigenda okubafuula abagagga. Bw'oba ogenda gula boda yo ya miliyoni 5 sooka okwateko emitwalo 5 kimu kya 10 okiweereze mu nzikiriza. Gamba Ssaabakabona ssente ezo zentadde ku ssimu yo ssente za nzikiriza kye kimu kyange eky'ekkumi kyempaddeyo ku Bwakatonda.
Sewamala agamba muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 mudde muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 si kya lubaale kimu kya 10 kya Tonda Namugereka kyekigenda omuzimbira ennyumba ze kyekigenda omuzimbira obuweereza bwe mu budde buno gwe weereza ku ssimu ya Ssaabakabona bwe kiba kimu kya 10 tukyanjule wa Sewamala tumunnyonnyole ebyo bye weetaaga kubanga onoogenda okitoola n'ebyetaago byo oba wabitaddeko dda bw'oba kasokeho Tonda alyogu mu bulombolombo nene n'obwabuwanga wa Buganda Tonda alyogu alitanda nze wensibuka gye banzala gye bampunzika kati Uganda oyina Tonda owwo gye bagenda ne babikka ne bagenda ekimu eky'ekkumi ekigenda okuvaamu ogenda okuzimba ki waggulu w'abano bonna betwogera waliyo Katonda Ddunda Namugereka waggulu kati gobaga nti olina Tonda owwo ne Museveni otufuze bubi n'otuleeta n'abafere mu buwangwa n'ennono batandika okufereramu Tonda alyogu alitanda ewasibuka jjajjaffe Nambi n'ekintu kati goba ogamba nti olinayo Tonda omulala ng'aliwo nyenze maaso oyina miliyoni zo 10 nga gw'owulira ozirina kwatako emiliyoni emu gireete nga kimu kya 10 tugiweeye wa Sewamala ogenda kulaba Sewamala bwakusumulula bw'oba oyina emitwalo gyo 10 gwejjako omutwalo gumu bw'oba mu bizinensi yo ng'oba oyina bizinensi ya bukadde 5 ojjako emitwalo 5 bw'oba oyina bizinensi ya bukadde 2 jjako obukadde 2 buweeyo eryo ndikuwanga eddagala ekyo si kibagambangako ku mukutu guno nkibawanga eddagala bw'oba olina emitwalo gya 2 jjako emitwalo 2 giteeke ku ssimu ya Ssaabakabona ogaye nti ekyo kye kimu ki10 kyempaddeyo ku ssente zino ze nnina okiraba olabe kiki ekigenda okuvaamu muyige okuwaayo naye nga muweerayo mitendera egyo gye mulina kubanga teri Ssaabakabona agenda kujjawo oli agaye nti bizinensi yo ya miliyoni 5 teri agenda kujja kugaye nti emmotoka yeyo gye wagula naye tiwagiweerawo kimu kya 10 kati emmotoka yeyo egenda kuggwaawo emmotoka ye ejja kusaanawo kubanga tiwagiwa Tonda Namugereka kuteera mayembe ge gagikuume nti naye omutegedde okussaawo ennyumba ye oba okussaawo ebintu bye byebikola wabula gw'okanya kutambula nga timuwaayo nze ebyo byonna byolaba mpaayo kimu kya 10 ku bintu ebyange Tonda Namugereka byampa kati mpaayo kimu kya 10 ebyo byonna byolaba nkola byolaba ntambula mampaddeyo kimu kya 10 era nga bwolaba nti kati ku lw'omukaaga mbagaye nti waliwo ente gye tugenda okulya mu kirowooza nga twekulisa ebyo byonna bye tuzze tuyitamu olunaaba mu kusinza ekijjulo saa 10 kijja kuba kiwedde kya Sewamala si kya lubaale si kya kusamira kya Sewamala kakati mba mpaddeyo kimu kya 10 abakkiriza mujje muliyeko kati bw'oba oyina ennaanaasi jangu nayo bw'oba oyina otameroni jangu nayo oba oyina ekikajjo jangu nakyo mu kusinza okw'omukirowooza kubanga waliwo ekijjulo kya Sewamala bw'oba oyina ekikoyi kya kumubikka jangu nakyo bw'oba oyina olugoye lwa kumuteekako jangu nalwo jangu tukwanjule wa Sewamala bw'oba toyanjulwangayo gw'alina obusobozi asobola okujja kwata ku lw'omukaaga tulinawo ekijjulo jangu oba oyagala kumubikkako jangu omubikke jangu oyongere omunnyonnyola ebizibu byo kubanga lyessinzize lirimu Sewamala owa Katonda obw'okusinza bassebo ne bannyabo gwe jangu funa wotameroni funa menvu funa ekibala kyoyagala okubaza funa sukaali gula sukaali oba nsawo ya sukaali sukaali obuleete tugabuleko bwana bukawuka obwo bwani olabe kiki ekigenda okuddirawo kubanga twagala abantu baffe mubeere bagagga twagala abantu baffe mubeere nga muyina ssente twagala abantu baffe mubeere nga muyina bulungi ekitundu ekyokuwaayo kino kiyige ekitundu ekya kimu kya 10 Kabona Malema Birizi nga waguze ebyo nange ebyuma bino nabiguze miliyoni zange 5 kati kwata miliyoni 5 oziweeyo
ku kimu kya 10 ogambe nti Sewamala kino kimu kya 10 kiweereddwayo olw'ebyuma bino ogenda kulaba ebyuma ebyo nga bivaamu obukadde 10 kwate emmotoka yo bawagigula obukadde 3 kwate obukadde 3 obuweeyo timweryaza amaanya ekyo kye kimu kya 10 mukisomesa abantu jjajja yakyogerako ne bw'oba tonda Namugereka yakyogerako Sewamala yakyogerako era mwenna mukimanyi bulungi nti kyayogerwako siwe waawo mukimanyi bulungi nnyo nti ekimu eky'ekkumi ekyo kyayogerwako bajjajja b'abaana mwenna bakabona bannabbona abakkiriza muyige okutoola kye bayita kimu kya 10 ekiweebwayo sizini ez'eki gwe kabona Jumba musajja gw'omulundi bwanywa emmindi n'ekuziba emimiro gwe nolowooza okwogera ng'ejjembe Nambaga kyekigenda otiisa abasajja n'abakazi abaganda abanoonya ensibuko yaabwe otandika okufeera abantu mbu ekimu eky'ekkumi ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bw'onootandika ate okubbira mu bya Kayisaali ng'oleeta ebintu by'ekisiru tumanyi gye babikka wali ewantu awa ewa Nambi n'ekintu gw'okujja ng'agula amayembe go gw'ogamba nti gw'osamiriramu gw'oyagala oteekerawo buli kimu ky'oyagala okwetoola eggwanga mukulu weegendereze nnyo mulekerawo okwonoona ebintu by'abantu muve ku buwanga bwa Buganda gavumenti ng'ekyuse gye bujja katono ngenda kukwata nkutwale mu kibangiriza ky'City Square oba mu Lubiri Emmengo ng'oli bwogu nkuyambe nkuwa olubugo n'effumu nkugambe yita lubaale we wamugoosamirira oba empewo yonna giyite ejje kutule ku mutwe nkulayirira nkuwe njana kuyamba abakutereko n'abakubi b'embuutu okuyambako ziita okwanguwa naye singa wayita eddakiika 10 oba 5 nga toyinaako wadde empewo ya kamyu ekulinnyeeko gwoba ogenze ne munno mu abantu abasatu oyo mama Fiina simanyi eyiyita Silvia Namutebi Kulannama Kabona Jumba mwina kyemutinkula kyemutajja kusobola mulekerawo obufere empewo za Buganda azaasenguka zaddayo teziriiyo gye muli yonna gye mugenda okuferera abantu teziriiyo Musebamala mumpoza mama nze nimwe basajja mmwe kugamba mwana ab'ensonyi nga mukama wamwe Museveni musazeewo n'ensonyi muzinaabire ddala ne mumpe mulimbiremu nkukwasa effumu n'enkwambaza olubugo n'empita bakuba embuutu mu ddakiika 5 bw'oba tolinyiddwako wadde omuzimu gwa kamyo mutoba tolina kamale voice note zina bizina sizini ez'ekigali sizini ez'amakula basebo ne banyabo sizini ez'amakula siwe waawo basebo ne banyabo sizini ez'ekigali basebo ne banyabo sizini ez'ekirabo kyowaayo ng'ozze okusinza size zino z'otambulamu kiri kimu kya 10 kikuuma maaliyo kikuuma baana bo kikuuma mayumba go ekyo kimu kya 10 mu kitegeere kikubeerako gwe buli wazitoola n'ofuna n'oga nti yajja obukadde buno 10 nabufunyi gwe tolyaza amaanya kwata kakakadde kamu kaweeyo ku lwa Sewamala kakole emirimu gye kubanga tokyayinza kubuuza ate jjajja kakola mirimu ki kubanga emirimu ogimanyi bulungi tugikola ogiraba mu buweereza obwo toga nti ate nasonze kakati weerayo okwemaaliyo kubanga basebo ne banyo bino bintu byakugezesa gezesaako bino bintu byakukola ki byakugezesaako muwulidde bulungi bino bintu byakukola ki byakugezesaako ng'osituka omukazi omukulu mulina ebizibu famire mu byampewo ng'ogenda woono bino bintu byakugezesa kola ki gezesaako mwewuliriddeko n'amaaso gammwe n'amatu gammwe
Nchiddamu mwenna bannayuganda bali ku mpewo kuno. Obukuumi obusooka buva wa Katonda ffenna gwe tutamanyi kale oba mukazi omusajja. Obukuumi obwokubiri bubonga gwe omuntu kubera security conscious. Obukuumi bwokusatu bwebe empewo zonna ez'abantu bo abakusookayo gy'otamanyi gye baalaga ze tuyite empewo z'abajjajjaffe oba kitaffe ze zirina okukuuma so si byokoola so si buyayi bwa bano. Tebakulya ssente tebaddamu kubuzaabuza bwe simanyi leeta akasawo kage n'ekirala ono obufere bwonna bwaleese wano kye tuyita ekijjulo ng'ogenda okugabula kubakutumira ebintu okusinziira kwani abaakutumye na bubaka ki bw'abaafunye okuleeta naye agaleeta ensawo ya sukaali leeta watermelon leeta amenvu leeta ebikajjo era gwe bakuli otwa tunaabyongerako ku Sande mukama bankomera takuumira mpeera nze ngenze kunzikangala byange mutegedde abantu abasatu mbagambye yeyita Mama Fiina mufere mbagambye kabona jumba muwuliddeko bulungi nnyo n'ekimu eky'ekkumi nebyatandise mutegedde mukazi w'okulannama ne mbategeeza mwenna bali ku lusozi Walusi abalina empewo za Buganda akamwekye muve ku zino enkwezenge zino mpuunda malungu muziveeko buli omuddayo ku buwanga wali ku nsibukoyo muve kuba n'abajaaya ekyokukola mukimanyi empewo tezikulemberwa muntu ate zino nyagwe zaagaddo zituulako muwulidde bulungi nnyo gwaga nti akulembera empewo yaani alina nsibuko ki mumugamba atambule ng'Omuganda gamba Mama Fiina atambule ng'Omuganda nga teyesibye ku musajja oli mukalazi si kitaawe gamba kabona Jumba atambule ng'Omuganda akubula ekitaawe wali wa nnyina oba mama oba jjajjaawe gamba kulana makubula ekitaawe wali oba jjajjaawe abantu abasatu oyo Mama Fiina busibye mukando mugamba atambule ng'Omuganda bwatasibira wa mukalazi ate nga kitaawe mukalazi si kitaawe manyi saagala nnyo okuleekaana abantu bano abafere bano mala okukwata mu byafaayo byange wano njakudde nabyo ku Sande kane bamalira budde n'olwekyo bane mukama bankomera takuumira mpeera tusinkane bulungi ng'omuntu yenna agenda okukola kosooka obuze kabona Jumba atambule ng'Omuganda bw'ayogera bajjajja waagu bamuwunzika waali akulagule kulannama ayogere jjajja akulage n'ekijja waali bw'aba akiyina bakulagule oyo Mama Fiina sibire akulagire kitaawe waali ne jjajjaawe asooka ng'aggyeko mukalazi kuba mukalazi si kitaawe olyoka akulagule muve mu bintu by'ekisiru Obuganda busaanya omukanula maaso Museveni akosa zino enkwezengeza okusaanya buli kimu kye tulina mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.